Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Njebale gye mutuusaako engalo. Kuno okulabula mikwano gyange. Gwe wenna ng'omanyi olina ekintu ky'okola. Kaŋŋambe nti oba ku status nga mukama wo status zaziraba. Oba akufollowinga awantu yonna gy'oli naddala ku social media kuno. Wadde ng'owandiika lulimi Luganda naye obadde okimanyi nti ebintu ebyo abitegeera. Mboza abitegeera atya? Okimanyi nti n'Oluganda balutranslatinga asobola okopa ebintu ebyo kaŋŋambe biri ku status n'abikyusa n'abizza mu Luzungu namala n'abiteeka mu Luwarabu. Mikwano gyange bwe tuba tukola ebintu twegendereze. Ono kadama yagudde mu mbi. Bulijjo takimanyi nti status z'ateekayo boosi we azitranslatinga. Babadde n'obutakaanya ne boosi we. Kati ye obusungu teyawandiise Luzungu oba Luwarabu oba luki, yagenze ku status nga ayiwako bintu. Muwarabu ng'abiggyako, ng'abikyusa ng'abiteeka mu Luzungu, ng'amala ng'abiteeka mu Luwarabu. Namubuuza bino byonna owandiise byaki nga tumaze funa butakkaanya bulijjo nga tobikola. Bulijjo nga toba mu mbeera kuteekako bintu weebiti. Namugamba bulijjo buli kimu ky'okola mbadde nga nkufollowinga. Lwaki omaze kulaba nga tufunye obutakkaanya n'oteekayo status n'ey'obusungu? Biki by'otegeeza abantu? Oba oyisibwa mu mbeera embi, lwaki oba tombuulira? Era ekintu we kiba kikunyizizza, lwaki oba tombuulira? Okimanyi nti omukozi baamukutte ne bamuzza ku ofiisi. Ebiseera ebisinga bwe tuba nga tukola ebintu wadde ng'onyiize, si kirungi nnyo okukola kintu ku status okwo wadde okitadde mu Luganda naye ng'olina ebigambo ebibi ng'obivuma bakama abo. Gw'oyinza okugamba nti okimugambye mu Luganda tagenda kitegeera naye nga mukwano gwange kigenda kuviiramu obuzibu. So mikwano, twegendereze social media eno, twegendereze nnyo bakama baffe. Wekiba kyetaagisa mukwano gwange osobola omuteeka mu kamooli status zonna ataziraba. Ojja kumbuuza muteeka ntya mu kamooli muhidinga ntya natalaba status zange. Koona kade subscribinga video ngenda kuba nga njikuleetera, nkulagirire butya bw'osobola okukweka mukama wo, obutalaba profile pic yo, obutalaba status zo, oba sinakindi obutakulaba ku online wabanga wadde akufugira nnyo ku simu. Byonna ngenda kuba nga mbikuleetera waneno ku Shifah the Hustler. Just subscribe and turn on the notification bell mukwano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.